Tukwaniriza mu program ey'ensonga LUGONVU'S show. Africa yonna tuwuliriza LUGONVU'S show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga LUGONVU, wuliriza LUGONVU. Tonsubya LUGONVU. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe LUGONVU, muwulire alina ensonga. LUGONVU shonge chikolenga LUGONVU. Wuliriza LUGONVU yeka. Walabya LUGONVU. Mwana wa mama, mwana wa tata. LUGONVU, muwulire alina ensonga. Zikyammanyi omutima guno gwogera kati fe abakazi kugambe abasajja abeera kukwana naye oba olina omuntu gw'oyagala mu mutima obanga mbitrayinze okitegeere kati bakazi omuganda lwakuba nti mutemu nti asobola okukutta agende atakine n'oli. Tutandikirawo olwaleero nkwaniriza n'enkobozi okubanga otwegaseko. Njagala bakulisayo bwe twabadde eggulo mu Scosel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ttiimu yabadde engazi, twagala okubeebaza. Betwatambudde njagala kubaza buli oboolyawo eyabadde alina ekitundu mu nteekateeka eno era nga mwawulidde ebigambo. Tugenda kutambula ffenna buli mwaka nga Mukama atuluŋŋamiza era nga Mukama atusobozesezza. Oboolyawo kijja kufuuka eky'ensonga. Nzikiriza nti myaka egijja tujja kutuuka akaseera omuwendo gw'abalina Scosel okukendeera nga sensitization yeeyongedde eya buli kaseera. Era oboolyawo buli kaseera nja bakubirizanga ne bwe nnaabanga neerabidde mumpeerezanga ka message nti mwami LUGONVU kitujjukize ffe abapya ng'ogudde mu mukwano ne munno era nga muteekateeka okwegatta okw'okufuna omwana. Temugeza ne mukola ensobi ne mutandika okwegatta nga muli mu kigendererwa eky'okufuna omwana nga temubaze kwekebeza buli omu bw'ayimiridde ku Scosel n'okuluŋŋamizibwa. Y'engeri yokka gye musobola okukendeeza omuwendo gw'abaana babeera bazaalibwa n'obulwadde buno obwa nnalubiri oba Scosel. Bwe lwolaba omwana alina Scosel si musango gwe, si musango gwa maama, si musango gwa taata, wabula gubeera omusango gwa maama ne taata. Olw'ensobi oluusi gye mubamu tayengererawo. Dr. Ida Nassolo ndi naye mu studio zonna kuva beautiful. Anekane muka people power. Neka ako wansi bakaita batakika. Waliwo yagambye nsa oyambala nnyo yero. Njagala nnyo bright colors. Nze nganze omuntu njagala nnyo colors ezo ezaaka. Kaswera yakyogedde mu byabufuzi. Alabika yakirowooza waade kubanga buli weesinga okulaba ennyambala yange buli week. Yali asaaka. In fact, LUGONVU'S show teyina weeri attached na politics. Politics nedda. Abamunyumirwa tubalete. Politics nedda. Tubalekeri. Uli utya. Ndi bulungi. Kulikayo. Afteyo. Tubadde mu kiboozi. Naye twali bagenda Dubai. Naye Dubai yafuuse Dubai. Tulina kulembera. Tekyali Dubaaya wabula Dubaiya. So kubuze Munnayuganda nkubulira epya ekiriwo. Munnayuganda leeyo kusanyukidde webale kubeerako webale kutwagala webale gamba nti olulaga waliwo yangamba olulaba wali leero ku LUGONVU'S show ng'agirinda teyebaka nga tegirabye. Bambi twagala okubeebaza okutwagala okwongera okwagala okuyiga okwongera okusiima empeereza yaffe because kiba kibi nnyo okola kintu abantu ne batakyaniriza naye tubeebaza okubeerako n'okutwagala ffe tujja kubayirawo omubiri mwabali makye mulituuka. Abakigambye nti Dubai evudde mu Dubai nefuuka Dubaiya. Abali wano e Uganda nga waliwo kampuni yakugyeko ssente ng'egambye okutwala Dubai kola. Sigamba nti ki naye lowooza sayidi bbiri. Ate nze Dubai ngirinako obusungu. Dubai yabadde efuuse ettogero. Ge mazima. Dubai yabadde efuuse ekyenyinyalwa. Nga buli muntu ava gy'avudde n'agenda e Dubai agenze kukola. Tekyandibadde kibi. Naye ba agenti nga bafuuse ba agenti okubba abaana. N'okwata omwana w'omukazi n'omutunza akabanja n'omusula mu bed space.
bed space period negwayo wamusasulidde emitwalo 5 gya mwezi gumu nadda ku street n'omusanga ku Union n'omusanga ku Bania Square n'omusanga luddawo ali mu kutaayaya. Dubai yabadde efuuse ekizibu. Okimanyi nti Dubai wafuuse kati waliyo tonnenyera kasiiridde abaana batufumba emmere ne bagitambuza mu zi bed space. Okimanyi nti ng'otuuka ku Union ng'abaana bakumya obusigiri obusitoofu bafumbirawo otumere twabwe. Ku Union abaana nga booleza nga bulaba ku Freedom Square, Constitution Square, ng'abaana bakima amazzi ne booleza obugoye ne baanikaawo ng'obangayo Uganda n'obugugu ng'osanga omwana wa Uganda ga nti ani yamukola kino wattima ki agent naye nga buli wano wakagulya ssente gwe guzina twazikoze zaaweze gwe guwoza simanya mukole simanya waka smart itwero naye ng'omwana w'omukazi gwamusuula abasajja baabikalubiza. Ogende Dubai olina okuba nga tiketi osaziza return ticket ekkomyawo. Bw'omala okusaza return ticket ekirala kye bakwagaza nga olinnya e Dubai ku kisaawe ekya Dubai International Airport oba ekirala kyonna ky'oba oguddeko kasiteeba nga UAE olina okuba ne ssente ziri equivalent to 5 million Uganda shillings. kati si za buli omwezi. Kati kampuni etwala abaana 30 kampuni kyegenda buli mwana omuweeta obukadde 5 bwagenda okulagayo eyo teriiwo. Kitegeeza tugenda kubona ku gafere kubanga Dubai yafuuka nzibu ku mirimu. Y'ensonga lwaki abaana balabe Dubai emirimu gye bakola gya mobile money. Abaana e Dubai batembeeya minwe mugiyita mutya? Emyera batembeeya myera. Oyina okuba n'obukadde 5 bw'olaga ku kisaawe buuza nti bwaki ze zikakasa nti wozojja ozina mu cash oba ku account? Mu cash. Nti ojja kusobolawo bw'obanga osobola okuaccessinga account nga ne gy'ogenza ekwira obalaga nti sente zange zino zikola ki kweziri. Ng'ovudde ku ekyo olina okubalaga reservation ya hotel mw'ogenda okusula. Era ebbanga wabuukinze dda. Olina okuba nga wabuukinze hotel mw'ogenda okusula era nga bakulindiridde okupiikinga ku kisaawe. Naye ate nze Dubai kye ngisaba abaana bali ate nga balwadde nnyo. Let it improve the health service. Health service kakati. Obulwadde buluma abantu abakyala abali Dubai abalina infections ezo abalina obulumi mu ndera abalina testicles abalina erectile dysfunction kireka ensi yennyini obanga yereta dysfunction. Erectile dysfunction naye sirimu ali Dubai. Njagala okugamba abasajja abali e Uganda, njagala okugamba abakazi abali e Uganda, ng'olina mukazi w'e Dubai ng'olina bbaawe e Dubai, oluba okukomawo wadde omumiisinze nnyo omusooke mwekebeze. Nga asusizaayo emyezi 3. Kabe nga yagenze eggulo. Anti bwagenda ggulo inayisawo emyezi 3 okumukebera otegeera. Oba musooke mwekebeze. Obulwadde buli mawanga ag'Abuwarabu ku lwaliro obwamalaya kati bwakyere. Abasajja kye kyabanyiizizza. Ate nga eddiini y'Obusiraamu eddiini esinga oprotectinga omukyala mbadde sikkiriza kubanga abantu basobola okuba nga beetonda. Bannyinaze Saudi Arabia Riyadh si nnyo naye Jeddah Riyadh ndoza Riyadh omujja kumbuulira we wali balina n'akabondo. Bw'owulira nga kiganya nti kati oli Munnayuganda togenda kuwasa mukazi eri. Bw'owulira nga kigiza omanya nti ogwo omulyango gw'olaba bw'oyingira olutuukayo tunula ku kkono ne ku ddyo waliwo obutebe gamukikikyo kyekijja okumukolera ng'owaayo gundizo ng'weemalamala ng'ogenda Abanigeria okwo Abakameruni okwo n'Abamorocco okwo bwe bityo. So Dubai yakalubye era kati eggwanga eryangu ogenda mu kkuba ekyeyo Saudi Arabia. Kyokka ate era n'emabega kibadde kyateereramu ng'omuntu okutwala e Dubai akutwala e Saudi Arabia. Kubanga Saudi Arabia obadde kushiwadde Dubai nga asobola okusuula ku kkubo. Kiringa bw'owulira abayaya n'ogenda e Qatar
omwana akutwala ekkata n'akusuula ku bbala n'otandika okusiyagguka n'ensi oli otya ndi bulungi naye tujja genda tugenda ddi December ezo show money ezisobola kukola ezo weziri zisigala zizo ozikyusa n'ozizza mu ddoola era zimbadde ngenda okukozesaayo zibadde ogenda bayira era oba ogenda olina okuba ez'okulyako kwebaka bulungi kunyumirako leero twali twakoma ku biki ebireetera abakyala okubanga balumizibwa pain. Nkuweeko ebibuuzo bino nga 2-3 kambi kuyire lumu gw'olondemu by'onaatuwa ngenda kuwa ebibuuzo nga 4-5 natukunda prose agamba nti I would like Musawo Nasolo to teach us about normal family planning. Omulala Charlotte, it's now 10 years and I feel pain when I'm in periods, but I went to the hospital for checkup and scan and they said everything appears normal and the doctor told me that chikula kyange okulumizibwa in my periods. Twakyogerako mwanyina zinagawa evyuyutya mukwano agamba Mr. Lugon, thanks for the show. Nze I get that lower pain after period. Nze I get that lower pain after period in 7 days. What could be the problem? Oyo mutegede Halima, I bleeded every month until I gave birth. Kiri kye twaga nti osobola okufuna bleeding naye ate n'osigala nga obleedinga. Ono Jime baagala oli abadde Halima Kagoya ono Jime baagala agamba nti greetings, can a man live without sex for 10 years between the age of 35 to 50 years still function well? Thanks for the program. Normally emyaka 10 tolya nga wabaki wakiwawe kubenja lwaki akasokereko oyo omusajja nze ndi musawo w'abasajja bakimanyi mbeera ki wakiwawe okubenjawulo ogenda wangala nga nfudu nze ngamanyi abantu ku bulamu buno olina okulivinga nga gwe omuntu onyumirwa obulamu buno kubanga gwe okubenjawulo myaka 10 naye ndaba ow'emyaka 10 abamu olusabbuuni tasobola kuba tali ku lusabu ate kati oyo muwinyi tasobola butaba ku lusabu nabo yangamba era ali Dubai yangamba ye yali tayagala nnyo talina kasente musajja ati tayagala nnyo akekkereza n'agamba naye nga luye bulwagenda okunaba kuba ekyovu naye jjukira otugamba nti okuba akasabbuuni ogula malaya wakiri because ye katonda musajja mugezi ye yakola penisi eno n'agibumba n'agiteekamu ebinywa n'agiteekamu emisuwa the blood vessels nga eyina okugenda eri the blood vessels n'agiwumba n'agiwa katuli n'agiwa ennyonyogeze kati bw'ogiyingiza eri obuwomi bwebekola ki bwebeera efuna kati jjukira bw'ogiyingiza obuwomi kati era omusajja kikyasinza omuluma mu bulamu bw'ensi eno kwe kufuna ku buwomi bwe eddakiika egi okiraba kati kitegeeza erina weyingira bayiba emekanizimu eyo eri bweti omusajja bw'asituka tugambe the blood is flowing embiri bennana tebiri active awo wokka wabeera wakola nagamba omusajja kizibu okufuuka ng'osituse tekisoboka ebigere byonna biba binnyogoga omusaayi gwonna gugenda wa yes actually omubiri guno katonda yagukola nga wobanga oli mu kikolwa ng'ekyo gukatinga off blood supply to the useless parts nga the extremities negudda wali kati useful part kati useful tujagala eri bweti so si bino weakness mbw ate waliwo yagambye kikobakoba kati wekikobakoba batafunyira musaayi gugwe
gwavaawo kugenda in other parts. Yensonga lwaki abasajja babakwatira mu bwenzi mu kifo ky'okudduka okwetaza kibeera wali nga kikanudde biiso abata kyayina kiri wadde siri wadde dda anti nedda kati mbadde nkyalumya omukubi wa kasabbuuni mulumya empulire baba lumya akajja kavaako yagala gaana omuntu omukubi wa kasabbuuni oyo atakola myaka 10 agenda okuddayo ku mukyala abazungu we bayita masturbation oba ani yagireeta naye yagireeta yali abaze nti bw'ogitandika todda ku mukyala gibeereko because penis ogikwata bwoti n'oginyiga ebyo binywa temuli oba onyiga kigumba kale naye gwe n'obikwata ku makya n'ogiddamu nga wayiseewo wiiki n'ogikwata bw'ogikamula ebinywa bikoowa they shrink n'obeera ng'ogenda okulaba buli lunaku kagenda kakendeera ate kayinza obutakendeererawo kakendeera kayinza okukendeera nga wayiseewo emyaka 10 kakugamba wandeetako obuvune kankulaga ettaaki kati mudda eba ezizza omuzigo kyova nagamba masturbation era omuntu agamba musawo nina sexual weakness nina decreased appetite sexy drive yo ntono tokyalina bwagazi ennyonyoogeze ziri eri obwagazi obwo bwavaawo olabeera ku mukyala nga alinga ali ku kintu ekisooka agendagenda eddakiika ezi 2 jjukira nga ngamba wano nti bannange mwetayirire waliwo yaleese ettagari yawadde essimu naga mwami Lugonvu tomanyi kyewandeetedde konza ate ki nawonye bulungi siina kalize naso okulowooza nti ebbali yakoze eki yaganya okuwonaga nawonye bulungi siina buzibu n'empale enjambala naye buli kanda weera kankuutako ku mutwe wali mpulira njagala you're sensitive now kyavuddeko kati bwekakuuta ku lutwe wali kati olaba ogw'omutwe the penile head bwefuna omusaayi yekuwa amaanyi kati omuntu atandise okulwala penisi eyo ebeera enyogoga omwami wali wegenderezaako ng'osituse bwoti naye nga wano wonna wagonda omutwe gugonda tegufunye musaayi ekitegeeza oluyingira mu mukyala ebbugumu eyo nerikoona ku gundi tosukka ddakiika ezi naye abakuwaana abayaaye abeerako bwafulumayo oluddayo agaleeta bwafulumayo oluddayo bwoti tosobola kusukka ddakiika 3 olw'ensonga penisi eno emisuwa gino tegikyatambuza musaayi kugituusa ku mutwe kati omutwe guno tegufuna ki buguma eryo kati kiranga mpewo naabe kufuuna oyingire wa buguma mangu misinde obakirawo n'otulo era oluyingira twetulo toddamu nenkerayiza obutaddamu luli ekitegeeza bano abaleeta efujju bano abagakyuka kati ddawa ebyo batokyabikola anti teri muntu abonaabona nga muntu alina erectile dysfunction jjukira abeera mu panic omwami yaŋŋamba obudde bwonna oba omanya nti kintu kigola ki because Mr. Lugonvu siranga kuziga lya musajja ndwawo ddiraba naye nalirabyeko omanya musawo lwaki naaza ku ezziga lino kubanga ogenda okulaba mba omukyala yetegese bulungi nnyo nze sikwana bawala batono njagala abantu abayimiridde naye agenda otuula wali mba ŋŋenda bwe nti omutaka abivaako n'omukuba n'osaba n'essaala awo n'omwegayirira n'agaana naye amanyi abasajja atambula eddakiikaaga n'akulaba ng'oyeekedde nagala bebi aida tuvaayo kanziki alyoka atambuza obunyumuko akuleetera tuzi n'atukuwa n'otunywa n'atandikira we yakomye ne bayita abasajja omwami yaŋŋambye musawo kati enkanika kutwale ku faamu oba olondamu ente mmeka oba olondamu ente mmeka gwolondemu ente z'oyagala kubanga ente ze zingasa kubanga kati ezo ente zonna ntunda ente 2 nga ndi mu miliyoni 15 kati n'agamba kati ngenda nembeera ne miliyoni zange 2 wano naye nentya naŋŋamba obeera opapirira oli agenda okukulaba kyangu ogenda omukwatakwata mangu awo mwana agamba naye ate ono ogusoose
Ate olabera ogwokubiri oba weyaliikiridde obudde bwonna ekintu kikola ki? Ate bw'oba abantu baleke bafera bw'oba onaatereera bulwadde buno omusawo tagenda kuwa bidagala mbu nno ozimbe mbu waliwo neyasindikidde message sayizi eddemu egere bweti ate nga wagikenenula the blood vessels yasindikidde message n'abuuza musawo mulina eddagala erisobola okugeza sayizi nakuweereza omugo gwa musa gwayagala teyagumpeereza naye ayagala kisayizi nga kyekyo but buli omu Katonda yamudesigninga bulungi nti eyo sayizi yo gye yakuwa kati gwe wagireetako buki obuzibu buli bwosituka bwoti the blood vessels ziri zikuŋŋaanya omusaayi ne ziguteeka wali ebinywa bino ne biwaga okitegeera kati ebinywa ebiwaga nga bikaluba wali wano oba oli wano tuba tulina nayo oba oli guuni kati ate ekiruma yona era ali eri ebinywa bino tebikyafuna musaayi kuwaga kukaluba yona lukoba reduced size, decreased sexual appetite, reduced interest in sex, failure to waliwo amalemererwa failure to reach, failure to ejaculate. Atenga oluusi aba ali munda ne kabivaako. All those are side effects ezisobola obulwadde obusyagala bwogerako erectile dysfunction. Kati ow'emyaka 10. Ow'emyaka 10 ye atulimba ate n'ekirala omwami tosobola because the spermatogenesis sperm production eri daily. Kati sperms muli ziba zikubanja kyobola abantu beemazisa asobole okwelizingako eki ezimu kati oba oli ku kyeyo mbadde mmanyi tiwali watabeera mukyala at least ofuneyo ka girlfriend mbadde mmanyi wamuleka Uganda okusinga ate okugenda ne bamalaaya afuneyo ka girlfriend bomusobola okwetegeera. Mama tuddemu kankuwe damudira mu lumujime baagala okay oyo goze jime baagala gozeemu Adamu Halima Kagoya abadde agamba nti ye goze abadde alungamya mu kintu kiwayogera nti yabuliringa paka lweyazaala. Adamu Nagawa abadde abuuza nti getting a low abdominal pain in period after period in 7 days. We said pain in periods bulwadde tuyita dysmenorrhea. Dysmenorrhea, they are painful periods. Omukyala abadde ali mu periods naye nga tudda ntunyumya you cannot realize. Buli wolaba nga pain you can even express it. Ng'osobola n'okukwata wano bannange ndi mu kiiba naye nina pain. There is something wrong. Either abasinga obungi bwe tulabye waba talina endometriosis nga akabubi kannabaana kavaamu mu nabaana ne kagenda mu nseke. Abasinga obungi it is the commonest cause of dysmenorrhea. Nti akabubi kavaawo kalina okubeera. Natuuse omusomesa yatuuse dda. Endometriosis kubanga bwe tugenda eri okwogerako. So the uterus muscles zino this endometrium evaawo wano nejja n'etambula n'egenda wano. We call it ectopic endometrial tissue. Evaawo weyina okubeera nejja neyeeteeka wano. Kati maama kagenda okugezaako okweyubula. It is coming from where it's not supposed to be. Bwe bulumi buli obw'amaanyi n'ateekako ekigundi. Sometimes it's surgical. Baji operatinga kubanga wali oba okebera ku scan ogenda kulaba there is an echo complex well defined. Echo complex kitegeeza kintu kibanga chocolate cyst, kintu kibaamu ebintu ekitegeeza kiyinza okubeera mu ovary oba mu luseke. Ekitegeeza kana akawuyo kasituka kagenda beera nga we kalina okubeera kati kaba kezimbira eno ate kano kakabenje nnyo tikasobola okuvaawo wano ne keeyongera mu ovary mu magi ne kava mu ovary ne kagenda mu lubuto. Olwo omukyala yangamba ye agenda mu period nga ayita mu kundi. That is endometriosis. Nga period eyita mu kundi. That is endometriosis. The uterine lining shifted neyingira mu the abdomen. Nekona ku umbilicus omukundi. Kati nabe tosobola. Tosobola. Actually until you clear up
the endometriosis, that's when you can get pregnant. Naye abalina this condition tebatera kufuna baana. Kitugamba abantu okukebera. Tobeera na pain ng'ogenda mu kiiba gwe ng'ogamba nze bannange pain zinnuma kakyanga ngenda mu periods. There is something wrong. Kubanga kitwali twogera ku pain. Ebintu ebisinga ebisobola okuleeta pain. Naye gwe omuntu wa bulijjo tomanyi because togenda laba endometriosis with your eyes. Kaabe doctor tagenda kugiraba. Kaabe nurse tagenda kugiraba. Akebera yagenda ogiraba nti naye mwana tissue yeno ya shifting n'egenda eno eri walala kati omusawo ye amanaginga ekyo. Nze nkubiriza nnyo abantu mwemanyize okujjanjaba ekintu ky'omanyi. Nafunye omwami Mr. Lugonvu yagamba nakulaba ku Lugonvu'S show ng'osomesa okulumizibwa mu ndira ez'abaami. Nagamba bulijjo simanyi nti abaami tulina endira. Mbadde ne pain okumala emyaka 5 naye nga buli wengende wa habu nga nkwanga eccupa. Kati nga mubuuza naye eccupa eno mpadde yaki ya bulumi. Obulumi obukendeeramu nga ddayo amwongera eccupa nga ddayo amwongera eccupa. Twagenze okukebera ng'alina blood eno. Tetwagamba nti naye blood awoola erwala ng'akabubi kazimba paka wano. Akatundu akasigaliddewo akatereka omusulo kali bwe kati. Nga eno paati ebadde efikeninga yafuna chronic cystitis eri enkambwe. Nga pain ne bw'okolo tenewomera panade box tesobola kuvaawo. Kati ne mugamba this is something very simple. Gwe wenyini gwe abadde olulumi obulwadde. Omuntu akuwaata eccupa y'obulumi, obulumi obwaki? Lwaki obulumi bwazze? Okiraba? Lwaki obulumi bwazze? Walina okubaawo ensonga lwaki obulumi bwakoze eki? Sooka omanye ensonga ki ereese obulumi. Because omuntu abeera n'obulumi ne bamuggyako omusulo. Omusulo oba obuuka buli mu musulo, pain egenda kuvaawa. Naye kitegeeza nti waliwo damage. Kiringa omuntu wanakuba ekikonde. Akubye ekikonde wano ate okebera bugalo. So kukebere wano wakuba ekikonde ennyama aginyigiriza. Lwaki ojjanjaba gy'otalumizibwa? Kugamba ono omwami yankwasiza nnyo ennaku kubanga sente zimuweddeko anywa ccupa ku ccupa naye n'obulwadde busobola omutta. Jjukira twagamba when the microorganisms collect here zitambula ne zigenda mu kidneys ne zidamaginga the kidney. Olaba bwezibako obulwadde olaba kusimba ccupa obuuka buli mu kidney ogenda okulaba olina chronic nephritis kidney tekyakola. Olaba obutamanya ebussa abantu actually abantu abasinga bazikirira lwa butamanya. Kati nga otumuzeemu wa pain woba olina pain ey'amaanyi omulembe gwa scan gwajja dda by the way olwakuba abantu tebabadde informed nti nno omugaso gwabyo olagamba nagana bu scan obumu n'ababukolako tebabisoma. Ddiramu ddala bano musawo abo bennyini Lydia Namakula. Nze njagala kumanya during my periods mundira munnuma nnyo. How should I go about ndoza kiki badde? Kino kyembadde njogerako. Zaalwango Grace abadde abuuza brown discharge etegeeza ki? Oyo Zaalwango ne process jase mudde mulumu jaze nze musawo nze mbuuza lwaki endira wezinnuma vaamu amazzi agaseerera. Brown discharge kiva ku ki oba kitegeeza ki? Ono buli lwalumizibwa endira avaamu amazzi agaseerera. Kati olaba oyo alumizibwa endira the last time twagamba endira ziri wano. Kati pelvic region eno buli wakuluma it is a signal waliwo ekitagenda bulungi mu reproductive oba urinary tract system. Kati akujjako omusulo aba anoonya buzibu obuli mu urinary tract system oba mulimu obuwuka bwonna but ebinywa bitudde muno ebikuleetera okulumizibwa endira. Kati wona alumizibwa muno nga tugambe wafunye endometritis akawubi kannabaana kano kalwadde twagamba luli kakola amasira oba bwamu olusaayisaayi obamu amazzi nga gawunya buli binywa bino ebyenyigiriza ano n'ofuna pain discharge eno ng'evaamu ekivundu. Olw'okuba nti nno olina inflammation inside you, inflammation yekwetedde pain era in most cases pain yesooka. Nabagamba tusooka lulumizibwa mugongo kubanga omugongo gulina entondo. The moment you touch on the muscles of the pelvis nti ebinywa bya muno magumba wobikwatako bwoti pa omugongo gunyigirawo mu baami n'abakyala. Kati baami ate gwo omugongo bagufuula gwa buli kishaka nkola nnyo. Nze nkola nnyo netusirima mugongo. Okola mu driver.
I'm driver. It is a signal something wrong is taking place in your body. Kati kiri eri gogama nti naye kanneefeeko abantu tebamanyi kufa ku bulamu bwabwe. Omwami ono alumwa omugongo asobola okuwa omukazi abiri. Naye n'omusaba omunana ogwa sikaani n'akaaba. Wamaana dde nanywa ecupa ya bbiya n'agaba 5 ne baganywa. Naye ng'alumwa omugongo nga prostate emuli bubi. Muteefaako kati omukyala olumizibwa mu ndira ate ovaamu discharge ekitali twagamba discharge ennamu mu mukyala erina okuba nga eri white thick oba slippery nga teriimu smell. Abaamu brown discharge. Owa brown kati y'omuzeemu oli procedures nga nti nze musawo nzembuuza lwakyendera enjala zinuma nvaamu amazzi agaseerera slippery ndowooza simanyi avaamu amazzi agaseerera naye n'endira zimuluma. Avaamu amazzi agaseerera anti kyekugambye amazzi agaseerera galina obudde bwe gajjiramu mu mukyala amazzi agalinga mucus. Mucus like agalinga eminyira naye eminyira gibeera light kati slippery si description. Colour erina okuba nga eri mucus white ng'olunyira luno lwa ssenyiga siso kino ekinyira ekikuze ekinyira ekyo kya yero ekyo wamulwadde kati olunyira luno olusenyiga oluto luba lwa white era lwe luleeta omukyala okubeera ng'alina appetite mu sex. Tuddemu bano babiri tutandikira awo. Namiyingo Robina ate nze addamu emirundi 2 buli mwezi kiva ku kimusawo nsobola okufuna eddagala oyo muddemu n'ono masika abwoli abuuza nti musawo tweyanziza nnyo mukwano naye nze njagala okunzijanjaba okunjigiriza engeri gy'obalamu ennaku zo 14 omuntu mwafunira olubuto era ntandika ddi okubala ku lunaku lwe nvudde mu piriyodi oba lwe ngenzeemu kubanga njagala oludde e Uganda nfunire w'olubuto. Kati ono ayinza okufaanagana ne Natukunda Prose eyagambye nti ayagala kumanya I'd like Musawo Nasolo to teach us about natural family planning method. Tutandikire kwa natural family planning method is good. Omanyi nze tutandikire ku ennaku ebbiri emirundi ebiri. Bonna tugenda baddamu omulundi owa mirundi 2 mu periods. Owa mirundi 2 mu periods ye in most cases ngenda kwogera because abuuzizza lwaki addamu. Kati mba nina okwogera ku bintu ki ebyetera omukyalo okudda mu periods. Bingi nnyo topic. Tujja kufunira topic tugende ku bano tugende topic yayo bintu ki ebireetera omuntu lwaki oddingana mu nsonga lwaki ofuna periods nga zirimu bya black lwaki ofuna periods nga ziwunya period number fresh blood lwaki ofuna periods nga ziruma tujja gifunira lunaku tujja gifunira tugenda kuddamu ennaku wazibala otya. Kati omukyala oba obala ennaku tubala ennaku the first day wolabye omusaayi. Ngenda giddamu eyo nkulu nnyo eriwa olunaku eyo obaladde ennaku zo z'okufuniramu olubuto nayagala because natural family planning method is good n'abaami balina okitegeera okuwuliriza bakyala baabwe eri nakyo terina effect gyekuleetako nze gyenkozesa okakasa ng'omusajja si w'amaddu nyaba w'amaddu ekukeepinga in your normal omanye abantu lwaki bagejja abnormally n'abeera nga omusajja najja nga ayagala gwe n'omugambulirako ndi musirimu safe days anti mulina okuba n'entegeeragana n'omwami wo omukyala wuwo omukyala wuwo ekitegeeza oba omanyi nti naawe omwami oba participative ng'omanyi musawo yasomesa ennaku teyazina ennaku sijja kulya oba oyagala oli nkoko nti osaze kiki ekisala nti njoya tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami
tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala, oli eyo obwadde bukutawaanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa, otuuse kubakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe, omanye ekikuluma, osirike. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzija, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite all petrol station. Esimu noti 7776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 33061. Focus Construction Company. Let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Tutandikirawo nkyali naawe nawe okyali nange. Dr. Aida Nasoro tuwagenza okuwumula nga tutunuulira ensonga ya family planning etali yakumira. Olina agamba nti ayagala kumanya, nsuubira okuba nti bw'omanya bw'obala ennaku zo kiba kikumala okumanya bwe weeteekerateekera family planning yo. Otandika likola na mulimu gwa government yali nsasudde. Mazima. The government must sensitize people on how to regulate childbirth. Ne government eyongera mumira kino mu enfuna empisa ya gone vune. But this is the ideal katinze kangola mulimu gwa Katonda. Era byonna bikole wali tovumawo. Wali. Ogeza bakunona kiro. Tuwe natural family planning. So natural family planning tugambe eno ina baana kati omukyala bayita batunaalyawo. So kitegeeza olunaku lw'olabye blood, that is your first day. Esayiko yo buli wolaba tugambe omusayi guzze nga 2 sigala ntandika nga lumu guzze nga 2. This is the period tulabye blood. Kati 3 4 5 omukyala ali nomo olina obbanga zino ennaku ovuddemu. Kati tugambe namba 2 olunaku lw'olusooka ogenda kubala 1 2 n'ennaku zo period ziri save omwegatta oba kiriya. Kati kikyogezaako okutegeeza osobola okwegatta mu periods bulungi nnyo gye bali yesebo nawe leka musajja avudde Dubai abadde ku myaka 10 nga kusanga mu period ate ng'onyumye tekirina bulabi. Mugambe musayi guva wano ate kati omusajja agenda yingira pakeni akoma wano twagambe ne centimeters yagira bugezi buli wakonda wano nga guyiika
So kati third day tubaze period eze wano kalenda bwetu bwetambula 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 so gwogenda tandika okubala nti period yange yazzenga 2 bwejjanga 2 ogenda bbala ennaku 10 kuva ku lunaku olusoose olabye akasaayi katugenda bbala ennaku zaffe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kati ekitegeeza zino zonna ennaku omusayi bwe gujja olwaliro olw'omukaaga ndubale ne Sunday 2 Monday 3 ku lwokubiri 4 ku lwokusatu 5 awo wonna ndya ku lwokuna 6 ku lwokuna 7 ku lwomukaaga 8 ku Sunday 9 ku Monday 10 nkomawo okulya. Kati watayagala funa lubuto lwaki tugamba nga 10 kubanga wano spam n'onaagiteekamu wano tegenda gumiikiriza paka ku lunaku olw'14. Okay. Baka wagambe emalamu wakati w'essatu. Ennaku 3, yes. So kati ku lunaku olw'11 bwe weegatta eggi ligenda kuva eno. Kati zino zonna ennaku there is maturation of the egg. Period weba ku lunaku olusooka obugi bubeera bwe buti. Zino zonna ennaku ziyambako the endometrium to prepare, ziyambako amajiga tuba ne follicle stimulating hormones nga ziri waggulu ezikuza amagi eggi ligenda likula kuzina ennaku. We lutuuka olunaku olw'13 eggi livaayo ligenda lisembera kunako libeerawo kuva ku olw'13 twagamba limalayo 24 hours mu luseke. Kati ekitegeeza oba wakola sex ku lunaku olw'10 12th day sperm zijja bba zikyalimu. Eggi ligenda kutuuka ligenda sangamu sperms. Kati oba wakoma okwegatta ku lunaku olw'10 we ligenda okugira ku lunaku olw'13 sperms zijja bba zakola ki? Zaggwamu dda atamukyali sperm nnamu. Ekitegeeza okuba ku self side mbale ennaku zange gwadde otugambye ze kambali ennaku zange nnyo okubala obudde mu nsonga ezo zenkomako. Anti mulimu ababala paka ku nnaku z'omwezi 8 ng'ajja kulwala nnaku 7 ng'ali mu period. Kati omutuufu yalibadde balira olunaku lwogeze mu period bali ennaku zo 10. Ezo zoli 5. Yes. Kati then ayagala ofuna olubuto ku 11 ku 11th day 12th 13 14 15 16 zino zokka ennaku omukyala zafuniramu olubuto mu mwezi ziri ennaku 6. Nkibala sikitegeera lwaki ndaba ng'oli ekintu ky'ombaliro ndaganga nti omuntu agenda mu periods emirundi 2 agenda mugumu. Kati mbadde nkulaga zino ennaku zino twagenzemu ng'ennaku z'omwezi 2 ne tuvaamu nga 5 ne tujja ne tutambula ne tujja paka nga 11 n'oŋŋamba zino aba tannagenda mu piz. Ate pizi ziba zijjira wano eggi liba liri wano ate pizi ziba zabadde wano limalawo bbanga ki? Period zijja nga zirinze bivuddeyo nteri kizze ne ziyiika in disappointment. Oluvannyuma lw'ebbanga ki? Anti kati mbadde nkulaga wano kuva kasita otuwa ku lunaku olw'16 tubaze kubanga 2 n'obala the 16th day okuva nga 2 ekitegeeza eggi liba terina kye lifunye zijja ne zizolovinga muno ennaku esigadde 17 paka lw'oliddamu nga 2 zonna mulya kyeri. Lindako ezo ennaku zitawaanya abantu bangi ne ziri simple nnyo. Kati tunuulire wano kati nze nga amakya twagenze mu nsonga n'abasajja bali badde attentive because twagenze mu nsonga ng'ennaku z'omwezi 2 ne tuvaamu nga 5 n'otugamba nti paka nga 10 ennaku zo 11 okuva ennaku zo 11 okuva lw'ogenda mu nsonga ziri safe si bwe kiri olya wabula ku lw'12 13 14 15 ezo wandibadde obyesonyiwa bw'obala nti olunaku lwo olwa 15 okuva lwe wasemba ogenda mu nsonga
tolya anti kati okuva basembo gena mu nsonga anti kati wano wonna wonna mwagala funa mwana muliira wano mba temwagala funa mwana nze ennaku muzeesonyiwe mujja kuddamu ku nnaku olw'ekumi-7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 paka nga big nga period ekomyewo wakategedde yes ate nze kati omwami wange yaŋŋamba zino ennaku nno nga nazirabye gundi n'oba ozirabidde omwami asobola okumanya nti mukazi wange anaatera alingenda mu nnaku anti oba omukazi aba asaze waliwo ngeri gy'osobola kuwa ku zino ennaku oba osaze ejji libeera wano ng'amazzi gava eno ng'obwagazi omukyala bwalina bungi wano ejji likumanja nti sipamuzi nga tezijja nga oteekawo omusajja ateekamu sipamuzi nga okwasa zino zonna ennaku sipamu omusajja era omuntu zifiira bwemagi omuntu ajjiwa nga ayagala okufuna olubuto yamukebera ndaba nga ali nomo nga nsooka mubalira zino ennaku nga mugamba genda mwegatte mu zino ennaku abamu begatta naatera okugenda mu period mbu ejji lirabika linaatera okuyiika ejji liba lyabivaako dda yes bwe mwegatte mu zino ennaku biri byoga nti linaatera okuyiika liba lyabivaako dda it just dissolves in the body okuggyako nga kisigaddeyo eno ne kifuuka ekizimba leero mbadde nazze okusomesaako ku ebireeta pain ebireeta pain twali tubugambe tulina ebizimba tulina solid masses waliwo yaŋŋamba ye buli walaba nga bagenda kunkyaza nga afuna pain nga atandika okukuba ebifaananyi okuba naye akuba kati ye agoberera tulina solid ne cystic cystic solid kitegeeza ekintu ekiringa ejjinja solid thing ye solid mass yes tulina cystic cyst kyekintu ekiri fluid sac kirimu ebizizi system leero baaba gye nakoleddemu eno kati naye singa nyumira y'abaami kaakati solid masses mwe muli fibroids fibroids ebizimba mu nabaana cystic masses tuyina ze tuyita simple ovarian cysts ovarian kitegeeza kizimba kijja ne kizimba eno mu magi kati gano gemagi twagamba ejjuwa eriweza ennaku 14 likula ne livaayo ne ligenda wano ejji likula ne liremerayo ejji libeera cystic bwe liremerayo litajja wano olw'ensonga ezimu nga namize postina nga nafunyamu ka stress wofunamu stress disrupting the hormone is responsible for rupture tulina luteinizing hormone is responsible for maturation and rupture of the egg. Someone who is stressed can easily get very well because woba oli stressed ofulumya hormone gye tuyita cortisol hormone kati cortisol hormone bwejja mu mubiri it inhibits all other hormones kati hormone etuyita luteinizing hormone LH is responsible for the rupture and maturation of the egg egenda kuvaawo ejji ligaane kwatika okuta akayuba akajja wano kisigaleyo nga kigenda kizimba when you come and scan nkugamba there is a round well defined thin walled anechoic cystic mass in the right oyina ekizimba ekirimu amazzi n'ekiri simple lyali jji ne liraalira kati gye likuluma usually omuntu alina kino ekizimba afuna sharp pain wowe pain ensimbye kireka kinsimbye kireka kigalanga kiba kikufumita it becomes sharp and deep bwekuluma bweti osobola okobeta bweti nemaana nesirika negirera nekomawo okujjukiza there is something wrong tuyina kituyita complex ovarian cyst kade kibadde simple kigeze kifuka complex naye kati engeri gye nti nze Mr. Lugonvu nkebera nzabyawula nti olina simple olina complex n'ebirala byengenda obbabuulira complex kitegeeza bu infection bujja kuva eno bugende busangeyo ekibadde simple bukiyingire kitandika okufuna ekituta internal echoes wano ku scan tugambe kino ekizimba
There is a round well-defined cystic mass with internal echoes. Ekitegeeza obuwuka bwakiyingidde ekyo kitujja ng'amasira. Olw'okuba nti obuwuka butandise okukirya kino ekijja ekyakoze eki ekyalaalidde. It is common mu bawala ab'emyaka 22 paka ku 35. Egyo emyaka gy'okuzaala. Ate gy'emyaka gy'okubaamu amagi. Kakati wena aba ku complex tuyina kye tuyita oba saala yo togivaako. Tuyina hemorrhagic cyst. Hemorrhage is blood. Ekizimba kino kiyikamu omusaayi. Kati ekyo kino kiyikamu omusaayi kirwawo respondinga ku ddagala. Kati mugenda okulaba oluusi omusaayi gwava eno ne gujja ne gukiyingira. Tekisobola jjuka eggi liba lwedde eggisumba kyafiiramu tekikyasobola kuvaamu ggi kujja eno. Kati muba mulina okukiwa eddagala so that it can reduce kiddeyo ku normal size shrinkinge. Era omuntu alina kino ekizimba oyo yafulumya period ng'erimu ebya black. Black is dead of blood. Bikunjubuka. Omusaayi ogwa black afuluma period ne pain kubanga kino ekizimba kino kinyiga. Ate bwe kizimba twagamba kisobola okuzimba ne kijja bwe kiti. Ng'omwami bw'ayingira wano seba aba akikoona. Eno kuwira ng'omwami akukoona deep inside. Nosoka nga neba kapain yo omwami tabiriiko. Asumuludde ayogera naddala ng'ali ku 35 centimeters per second ng'aleeta munoonya mwana. Kwasigala batono. Omukyala anoonya omwana tafuna. Mwasigala batono 35. Tuli babaliribwe. Yes. Yasuka 7 cm. Kati bwe ekizimba kino kisukka 6. Oyo. Yasuka 7. Ayinza obba nga mu 5 awo. But nze mba nkanika abasajja. Mbagamba centimeters per second tozifaako. Leka tukanike emisuwa giddemu. Yereeta yokka. Togenda gikakamba olulyo. Yereeta yokka bw'osanga n'omwana naye ateredde nga gw'osumulula. Kati w'ogendera n'ekugaana mubiri gwe guba gukoze ettima olw'okuba guba gulina obukyamu. Nanga musawo kati ogenda zikanika ziddeyo nti gwe tereza gino emisuwa. Blood vessel omusaayi guddemu gupambinge. Mwana abandi ajja kwekuuma. Omanyi ne bw'odigi nga ddala owera. Omanyi ne bw'odigidanga mugenda okunaabako. Ng'omanyi nti ky'okoze emabega gy'ekiri. Oyo omwami gwegambe agenda okumpa ente. Banga ye agenda zimpa. Yagambe obeera owaze ogamba omukulina. Naye kati woba ogala mwana. Osooka nedda. Yangambe kati nafuna akakodyo. Mwana wajja nga asooka mbala sente. Nga zino ziteeka wano zino ziteeka anti otiisa osadde mu ddiiro bala sente olugenda mu kisenge ng'omanya abaani bagenda kudduka sente zange tazirese ku mmeeza ogadduse ng'ofubutukayo ogamba mbadde nfulidde ng'omubbi azitwala ate kati amaanyi gadduse omutima guuku Mugamba omusajja ali nnomu akulaba ng'oweddeyo n'agala nkuleetere kutuzi n'agenda agaleeta n'akomawo n'atandikira we yakomye. Katonda yandaba era nemba nga n'omwami wange kubanga tunuulira bweti negamba centimeters per second. Ekibala kyagamba oyendaba omusajja owakabina nemubuuza kiti centimeters per second. Abasajja b'obubina je bale basajja ssebo naye nga zirina nga flow ennungi ali fiiti. Yes, nga teyagira. So tulina kye tuyita tubadde ku hemorrhagic cyst. Zona gye twayogerako edda bagiyita dermoid. Gye twagamba ebeeramu ebinnyo. Kati enkwanso eba yawaba nejja ne kibanga ekyagala okukola omwana kintu ne kigaaniraawo. Yeyo dermoid. Yeruma pain tezikiza. The pain is ever constant. Nga bw'okwatawo egiwulira oba weegatta egiwulira balongosa kirongose tekirina ddagala. Oyo kituyita ovarian abscess. Era ovarian abscess kati wali ku scan ogenda kulaba abscess eno. Ogenda kyawulo nti eno simple complex hemorrhagic. Gwali eyo alina abscess agenda baafuna olusujja fever. Olw'okuba abscess kiba kintu kirimu amasira.
kati jjukira ovary eno yakoze ekizimba ne kigendamu amasira kati ogenda kuba obuuka buyingiddemu n'ofuna amasira ogenda bba omutwe gukuluma ng'ofuna headache omugongo gukuluma ofuna pain ng'ofuna olusujja luli olukulaga nti nno olina amasira mu mubiri kati wano ogenda okemugamba there is a thick walled jjukira kirina kubeera simple a thick walled cystic mass with multiple internal echoes oba with multiple thick septations mubambu ebitu nga beyawudde bwe biti bebiraga nti mubamu amasira kati gwotegeera nti kati nno omusawo nalaba akyogera ku kyayaka kyange kirimu masira olusujjasujja olutakuvaako headache ng'omwiramu kapanado neekomawo it is a sign there is something inside disturbing kati wona ava ku ovarian abscess nga tu solid zo fibroids zizo zikwata buli gye zaagala kati ono wa fibroid yagenda okuba nga tava mu period oli agambye alwala emirundi 2 mu mwezi olwekyusa akawuka n'abaana kali wano ekizimba olugira akikoonako ng'ayiika ngako kalowooza lizi yes olu ekizimba kisobola okukwata wano mu maaso ng'abeera ne pain eri constant abantu abalina fibroids bafuna nnyo pain abagenda mu nsonga nze bannange nsaasira nnyo omukyala talina beera na pain mwe abasajja obulumi obakala abasajja bensaasira kati be bali abakatolose naye pain abasajja asobola okugumira pain naye mwana omukyala aba mu pain amaka gaba gafudde jjukira nze ngaze omuntu newala nnyo obulumi kyobola omuntu era ali mu bulumi bambi muyamba nnyo because aba talina mirembe ng'olina pain kati mu solid masses mwe mugenda ezirina cancer tulina endometrial cancer nawadde n'akafaananyi ka endometrial cancer bwafaanana keeko endometrial cancer simanyi oba basobola okukalaba kamera yaffe oba basobola okukalaba endometrial buba buzimba simanyi oba asobola okukiraba ekifaananyi akiraba kati this is the endometrium eno yennabaana kati obuzimba bujja bwe buti ne bubanga omuntu aba ne abnormal bleeding nga buli weyeegatta engeri gy'aba alina obuzimba babukosa buba afuna abnormal bleeding ate aba ne pain ate jjukira omuntu alina cancer pain tejjirawo aba ne unusual bleeding nga kano akazimba bw'okalaba on endometrial cancer kati cervical cancer akazimba bwe kati kazimba wano mu magwa n'abaana era omuntu ogenda omukebera n'omugamba there is an ill-defined tukalabira ku kewese bwe kati akalimu kansa kaba bwe kati buno bwedda byenjogerako bibeera bwe biti well-defined olwekiraba ogamba there is an ill-defined solid mass because ne fibroid ebeera well-defined kati gundi eno there was an onomukyala gwe nakebedde thyroid muno yeze nanga musawo omuka guntawanya nga sate nina pain ngenda okukebera nga alina ill-defined solid mass mu bulago cancer wa thyroid ow'emimiro cancer w'emimiro kati mugamba w'emimiro but thyroid cancer nanga musawo gambe nemugamba sooka ogendera kuggyeko akanyama ani weyanzizeemu yangambe nze ebbanga lyemmaze family yaffe tulina nnyo cancer naye buli gwe nali ntutteko cancer institute tawona nemugamba sikusendese mu cancer institute sooka oggyeko akanyama tumanyi akanyama tukakonfaminga naye wano gobedde oba wakalabye edda nti this ill-defined solid mass ate kati nga scan yekuwa ekiba kiddako nti bw'onaagitegeera kati laba endometrial cancer bw'abeera omuntu baffe ajja kiraba bulungi ono atulaze n'abaana beezimbye bweti ng'obeera nga ajjudde buli ddakiika the uterus is bulky kati akawuyo kalaba gye kali zino these abnormal cells ezikuze mu endometrium kati omukyala wano bwe buzibu kyovala amagambo okukwekebeza ono wonaamukebera nga bukyalina abaana nga basuula ng'olama bw'onaamutegeera leeti ng'alidde cervix takoma ku nabaana ekitegeeza abasinga baga nti nabaana baagimugjamu lwa kansa sayidi emu tokaaba nnyo kubanga yandikidde bulamu bwonna ife ku sikaani ogenda kiraba kiba kifaanana bwe kiti ekifaananyi kya sikaani wano bw'ontuusa wano oba ontuusizza kino obuteekako bwodi bali temaali dakiika 2 oba wakirabye edda you were trained to see that era obwedde gwogenda kira nti kino kiri ill-defined
It's well defined. This is a hemorrhagic cyst. This is an abscess. Adenomyosis. Kitegeeza akawubi kannabaana kaavaayo wano ne kajja ne keeteeka wano mu kinywa. Gye katalina kubeera. Tekagenze mu nseke, kazze mu uterine muscle, the myometrium. Naye tulisomesa ne tumalayo. Emyaka gye tusomera ebintu bino mingi. Naye ate nze nina engeri gye mbinyumirwamu ne ndaba ng'omuntu basobola obutabimalaayo. Kubanga by'abasajja twasunako. Abakazi tunabana kusuna. Twogedde ku nsonga gye tujja okujja nayo lwaki abantu baddiŋŋana ogenda mu nseke. Ogenda mu nsonga. N'ogenda mu nsonga emirundi ebiri. N'ogenda mu nsonga abandi bamalamu ennaku 3 ku 4 ng'omalamu wiiki 2. Haji Muzaffaru yazze nanneebaza nampayo ekyemitwalo 2. N'agamba nze takuweta. N'agamba nze ndi mulabi wa Lugonvu'S show naye otukozeemu omulimu. N'otumanyisa nze bulijjo nfukafuka nga mmanyi bw'okula olina okufukafuka. Tukyogere anti kakati emyaka gino egyaffe gy'omanyi. Nali kugundi mu Luzi. Ngenda okuwulira kati waliwo abayonja oluusi bwe baba nga balongoosa basooka ne basibawo. Nabo basaasira yakalongoosa atogera. Kati omukyala ndowooza yali yazze dda nga bakola ki nga bigana nawulira aleeta kabaketi kuyiwayo nga bamaze okugula. Munnange onaatusonyiwa. Omanyi kati ffe gino emyaka gyaffe tetukyalinamu sitampuli. Ye nga ga myaka gyabwe. Mwami n'aŋŋamba nze nga sirinakola kintu kyonna ngenda kwebaza. N'akinsimba ekinyanja kyange ne kimbeeramu. N'aŋŋamba kubanga omulimu gw'okoze basawo tebavuddeyo gisharinga. Ate the way you share us with your knowledge twajja appreciating nga n'atategeera. Agezaako okutegeera because omuntu n'oba nga watondebwa nga tolina mbongo. Those simple explanations. Oyinza okujja n'ayogera adenomyosis, ectopic tissue, n'abadde ku TV nga nabo omwami ng'asomesa. Yambuuzizza gastritis kyeki? Abantu bagamba gastritis. N'agamba gastritis is inflammation of the stomach. Ng'omuntu waali ali eyo often inflammations in the stomach. When the inflammation comes, you start getting some wounds in the stomach, and omuntu wa bulijjo nga ye basedda waffa werwengo. When the gastric region encroaches the duodenal region, ngalinga asomesa abagenda soma. The duodenum attaches itself to the gastric, from the gastric to the intestinal walls. Nze mbajjukiza nti mu kukyokukebera wafuna omusawo n'osirika. Waliwo yagambye nze nkuwoomingira ndi Dubai naye we nninyira mu Uganda ojja sooka kunkeberamu. Sirina kizibu kyonna kye nnina naye nkebera munnange. Bafuna nze baamala. Amannya gageza Aida Nasolo nga nakuuka mu kukebera. Oba olina kye weetaaze okumanya ku bulamu bwo bwangu omuntu osobola okuneebuzaako. By the way, waliwo yankubidde n'aŋŋamba ayagala ensusu. Amugamba sikola ku nsusu. Era ebintu by'ensusu kankuwe nina omusawo omulungi gwe mmanyi eyakuguka mu ki? Mu nsusu. Era mba nkuyambye. Mba mmanyi ogendagendayo ofune obuyambi buki? Obutuufu. Kiba kirungi n'oba n'ennamba y'omusawo. Sigamba nti weetegekkedde obulwadde in case bukugwiridde. Nagwe osobola okwebuuzaako. Ennamba yange y'essimu eri 07 05 25 14 59. 0705 25 14 50. Yerine ku WhatsApp osindika ka message 59. Then MTN eri 0 erebere itawo osobola ogiwanika n'obeera nayo gwe n'osirika. Bw'olaba munno alina ekizibu nze abalabi ba Lugonvu'S show mbagala keeki. Ali Abu Dhabi amanyi alina ekizibu ali mu Uganda. Amukubya n'amugamba genda ku YouTube. Exactly. Era ogende ye wandegeya ng'oli taliiwo n'asindika omuntu. N'agamba yaŋŋamba ndabe sheeyo taliiwo naye amanyi nti nnimi zibangena mu periods. N'agamba gye bakukebere. Nyongera okubeebaza n'okusiima because obulinga buweereza abantu baba bakusiimye busiime. MTN 0781 95 97 38. Osobola okubako neweebuuza naye tusangibwa Wandegeya mulimu alemera ku ssimu. Kakati madde nkubuuza ekizibu kyange mene eddagala ki? Omuntu omugambe nti okebera. Abayagala
no describing obubonero bulungi nnyo bwe ntera okwogerako naye you must know oyina complex cyst oyina simple cyst oyina ovarian abscess kyo kirina okumanya okulondako onaza okuga katseko mbulire gyenyinza okukola okujjako omuntu akunyonyodde obulwadde bwe nomugamba kusinzira embeera gy'olimu maybe olofuna omuntu n'akusindikira eddagala ozosobola kugumiikiriza but kyalibadde kirungi location mugimanyi otuuke wandegeya mu kitala bwoti pa gongosalamu ku kidde emulago todde eri ku Bombo Road odda ku kino ekidde emulago kamwokya bw'oba wakakisala obala entaazo 10 enta lumu 2 3 10 ekipande oba okitunuddemu wandegeya imaging center ate kati oluyingira bwoti waliwo ekipande bw'oyingirako awo katono mu kikubo ruumu esooka baba bakwaniriza bulungi nnyo oba ojja kuntuukako okoleeku osanyuke waliwo kwasigazayo njagala batumira ntumira ne ku mama wange n'abeekalisizo bonna mbatumirako tetugenda kubanga tweyongerayo njagala kwongera kubebaza bwe twabadde ffene olunaku lw'eggulo mwebale nnyo mwebale ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu tujja kuddingana obaoliawo olunaku olw'enkya nedda tujja kuddingana ku Mande kambagalize birungi ebyere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu's Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu's Show ngezimba.